Gwanga Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero asinkanye munne owa Democratic Republic of Congo ku nsalo y'amawanga gombi e Bunagana mu disitulikiti y'e Kasese okutongoza omulimu gw'okuzimba oluguudo olugenda okugatta amawanga gano gombiriri. Enguudo ezigenda okuzimbibwa ziweza obuwanvu bwa kilomita 223 era ng'amawanga gombi gakwasaganyiza wamu. Mu budde buno Robert Nestor Kayongo gyali katumwegatteko atatu ag'embeera nga bweri mu bitundu ebyo. BBS Stefani jotobadde tukuweereza butereevu okusinziira wano empondwe Bunagana ku nsalo ya Uganda n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo ewagenda okubeera omukolo olunaku olwaleero ogw'amawanga gombi ogw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kw'ossa eggwanga erya Uganda eri abakulembeze b'amawanga gombi okuli Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze wa Uganda kw'ossa omukulembeze wa Democratic Republic of Congo Tshisekedi bagenda kubeera nga basikana wano olunaku olwaleero okutongoza eddimu ly'okuzimba enguudo ezigatta amawanga gano gombi. Jjukira Uganda yeeyama okubeera nga ezimba enguudo ezigatta Uganda ku ggwanga lya Democratic Republic of Congo okuva mu bitundu eby'enjawulo. Era olunaku olwaleero eddimu lino lugenda okubeera nga litongozebwa okuzimba enguudo eziweza obuwanvu bwa kilomita 223 era nga zino amawanga gombi gagenda kubeera nga gakwasaganyiza wamu okulaba nga gazizimba okusobola okubeera nga gatumbula ebyobusuubuzi wakati w'amawanga gombi kw'ossa okunyweza ebyokwerinda n'okusingira ddala mu kitundu kino eky'obuvanjuba bwa Congo oba Eastern Congo ekisinza okubeera nti kitagulwa nnyo entalo kw'ossa okubeera nti kirumbibwa n'endwadde ez'enjawulo naye kirina ekizibu ky'amakubo okubeera nti ebitundu ebisinga si byangu okutuukamu olw'embeera gye birimu. Bw'otuna ku kifaananyi ekiri ku booda ng'otudde ku sayidi ya Democratic Republic of Congo kikulaga nti oba oli awo eby'enguudo mu ggwanga lino si birungi nnyo kuba olaba wano kakolansi kakoma wano ku sayidi ya Uganda ate ku sayidi ya Congo bisooto era n'okubeera nti wateleddemu olunaku olwaleero oyinza ogamba nti oba kitulakita kyayisemu olw'omukolo guno oguli olunaku olwaleero. So olwaleero lunaku mulindwa abakulembeze mawanga gombi bagenda okubeera nga batongoza eddimu ly'okubeera nga bazimba enguudo zino era oluvannyuma lw'okubeera nga batongoza omulimu guno ogusuubirwa okubeera nga gutandika. Jjukira nti mu mbalira ya ggwanga Uganda ey'omwaka 2022 enguudo zino zateereddwamu. So tusuubira nti nga bamaze okubeera nga batongoza zigenda kubeera nga zigenda mu maaso. Jjukira Uganda esalagana n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo erina ensalo etongole ziri 6 okuli 2 ezisangibwa mu bitundu bya West Nile okuli eri mu disitulikiti ya Luwa ne disitulikiti y'Ezombo kw'ossa eri Ebundibujo kw'ossa endala eri e Kasese n'eno eri wano Bunagana wano mu disitulikiti y'e Kasese. So bagenda okubeera nga batandika eddimu ly'okubeera nga bazimba enguudo ezigatta Uganda ku ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Essawa natusuubira Pulezidenti Museveni okubeera ng'atuuka wano ate ne Pulezidenti Tshisekedi ng'asala okujja Uganda ate bw'anaamala ng'amaliriza omukolo gw'e Uganda ate Pulezidenti Museveni ajja kusala agende mu ggwanga erya Congo naye waliyo omukolo gwe gumu batongoze n'oluvannyuma ate omukolo gukomekerezebwe n'ebyo n'ebinaavamu tujja kubeera nga tubikutuusaako mu gaffe Gambuuze ku ssaawa emu n'Ageesigika ku ssaawa 4. Nze Robert Nestor Kayongo wano epondwe Bunagana ku ensalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo. Robert Nestor Kayongo nga bwakutegeezezza